Big Eye on a serious note, okuvaayo ne yetondera eggwanga. Big Eye alina ovaayo ku Facebook, ku Instagram, ku buli mukutu gwa social media ne yetondera eggwanga. Nti omanyi lwaki? Big Eye yasemba okutegeka show ndowooza myaka nga 15 emabega. Tomanyi buzibu bantu bwe bayita mu kutegeka show, simayo oba amanyi ne poliisi leeta gye bagijja kati okujja show. Nti omusajja ategese ekivvulu kye kimutwalidde ssente amaanyi n'obuteebaka. Ovuddeyo ku mbaga y'otandise okulwana. Namakula. Mchara mukuru gwe bayita ani ono kemisera agenda afuna obuzibu awo engeri gye bamusamba musimanya Runa asambye gundi bizibu yafunaawo ono najja okuyamba wajja okuyamba omusajja tono abadde bamushengeni omusajja natwala mu gundi kati onenya musajja onenyani kyokka kyewunyisa nti ate kakati ajja Runa mu biru yatudde mu gundi mu meeting ezibata kyokka ono Mary Bata yakikola kulumya Runa mu biru gamba mumulaba kye yakola kati yatudde mu gundi mugenda kwetira bwerere nenge binagwera omanyi meeting ezo gye bigwera era okubako g'ofunziza nga azzeemu kugundize muli tomufaako nga wokoonako booti gye kiggwera nga ajazzeemu tubizzeemu mu Ronald Mayinja ebyesse birungi ebyani Ronald Mayinja amawulire agali ku Ronald Mayinja Ronald Mayinja yagala kukita genda kubomba ate mulaba ne tiimu emuke Ronald Mayinja yagala kugenda kubomba era kigambibwa omukazi ye yasooka Aisha yasooka omanyi Ronald Mayinja y'omu ku bali oba nkugambe endongo beetamye ennyo abantu bamukubye because of politics bakubye Mayinja oyo ne bakuba Mayinja ne bakuba Mayinja nange ne ntuuka nga mpulira Mayinja yali yafuna ogundi ng'ayagala genda kwesimbawo egomba wamulaba waliwo meeting agamba principal musajja mubi yatunda kadi yange yagitunda omusajja yali yasinga eri hoteli ye gye bayita Roma Hotel bwasinga Roma Hotel yalina ogundi bobo yali yazimba ezana ennyumba zeezo ne bazitwala omukazi yali yanoba oyo Aisha Pastor Bugembe yamukomyawo n'akasente ke yavumirako gundi Bobi Wine yako muzeeyi ngalulu sente ezo nti zaalimu babulooka n'ekyamuyamba n'anunula ennyumba kati atuuse buli kimu akikoze peace for all for peace agezzaako okukomyawo nti bandi misa kikubayimiridde agikubye naye n'agaanira ddala kati bayirayo ekiddako kyekyo kati ekiddako ne waagenda mu sawuna z'Emakindye takyazibeeramu abadde gyagenda tasobolayo muzeeyi takyalabika muzeeyi teyamuwa mulimu buli kimu kigaanyi kati alina kubomba alina kugenda Bungereza gundi yali mumukolera ku buli kimu Mayinja abo baakuba yandigumye kino kisusse mugalagano maanyi g'abantu wano musase mwanga Simon no mu kibuga tuba tugezako kubanga tudigestinga entertainment industry nga webadde wiki number tulina omukisa tulina musajja mukulu gwe bayita Faruk Sakozi atwegattako blood wange n'atuwanika ku mutimbagano gwe omukutu baguyita gospel live n'atuwanika muga Katonda Faruk yeeyubula y'omu ku basajja muganda nga bamawulira basinze okubanga batambula ensi ate talemerayo kituufu kitolemerayo kituufu nze banayisi bagenda n'enzira naye omusajja yatulambuza Amerika bonna ne tubalaba Amerika wange agamba atya ali wayenna ayina Amerika wange muganda wange namulaba yanega Amerika singa wakiri ankasukayo ngamba titi akuwayo 10 Faruku yangamba yasukka waawo 10 yakirekera ba Kamos ne Kamos mu ggwanga yeekwese yatandisa maanyi naye mugana munonya sikyamulaba naye nga tubabuuzako mwenna musizira okubanga mutugoberera abagoberera Faruk Sakozi abatugoberera Simon Munene mu kibuga ku social media handles zaffe n'abatugoberera ku www.bukedde.co.ug musase mwanga olunaku olw'eggulo history was made Eddie Kenzo Musuuza olunaku lwabadde lwa mukaaga ennaku z'omwezi nga 12 November amidst enkokole ezabaddewo okutwaliza wamu buli omu alina tteekeye ku kivulu kye buli omu alina tteekeye naye nze ngenda kuwoza ekintu kimu nti Kenzo kulika musajja mukulu ono bayithayo lwakuba nti abantu bamulabanga azanyazanya naye kino ekintu tekizze lwaleero azze akibyudinga okitegeera nti era kati wano watuuse ataddewo challenge okitegeera nti bebe kulu kale yaliwoko yateekawo ko concert yaliko muzeeyi okitegeera
naye kati ataddewo kye bayita challenge eri bannabitone banne Musa okusookera ddala okukwata gundi ya bebekulu giteeka ku oyo oba okoze ensobi nti bebekulu yajja shoye mu kifo ekitini n'akiteeka ewanene Musa Ssemwanga we twogerera kati mu ggwanga Uganda omuyimbi ali worth miliyoni ezambuka waggulu we 15 ye Kenzo. One, why omusajja yeekweka tayimba buli wamu nti wozimuwa oba kushuwadde era oba olaba omwaka gwonna yabadde ne successful tour eyo gyatumye road to Eddie Kenzo buli wamu abadde agenda ekitini ennyo abadde tafuna abantu bakka wa mutwalo ye Eddie Kenzo era muganda wange kimuyambye nnyo olw'ensonga nti olunaku lw'omukaaga zagenda owera ssaawa 2 ng'abantu eyo mu bifo eby'enjawulo gye yali gy'atalaga olwedde nga batuuse ku concert venue okitegeera ne kimuyamba ekyokubiri ku show ya Musuuza show ya Musuuza eyo by the way yabaddemu ebintu bingi yabaddemu ebintu ebiri political ebiri edutaining ebintu nga byakugatta era show y'olunaku lw'omukaaga yayongedde okutustampingamu bwati n'atulaga political party mwali of course yasudde ba minister basukka muganda ange mu n'atulaga nti wano wengwa gwe kiruma agende yetti but of course side eri yagezaako okulwana kyatuuse n'okutuuka muganda principal Mickey Wine okuteekayo post we yataddeyo post ne bamulumbamu n'agijjayo akaana kagenze ne kakomentinga nti mu Mickey Wine mwe yakola bwati ne bwati Mickey Wine n'ajjayo post anti abantu banyiivu ate abantu muganda nga abanupu basuubira nti ffenna tulumirwa wamu ekitegeera bandyagadde nti ekikwatako buli omu kimukwateko ekyovola wakati Mickey Wine wagambye ye Mickey Wine comrade in the struggle tuli naye ku ground ate wakyasupportinga gwe basuubira nti tali ku side yaabwe of which Mickey Wine tava ku gundi ne Dr. Hildaman ate yapositinga nakulaga nti takiinaako oyo musajja we by the way nakulaga nti takiinaako musajja we kuva dda kutusiza gundi era nange kye nabadde nsuubira Mickey Wine okumuleka mu kumuwa benefit of doubt ti musanze n'obeera eri n'obeera eno naye nze nsigala ndi muganda omaye kyakubisizza Mickey Wine kiri kimu emabegako Omusuuza alina interview mwe yayogerera n'alinga azaala wa Bobi Wine ti talina kye yamuyamba kati bano bagenze olaba opositinze ng'oli yazaala wa mukulu wo ng'ate bo balowooza mukulu we yamu opportunity ekola naawe oluyimba olwamuyisaawo otegera kati bamukubye under that basis nti gwewanise yazaala wa principal nti si ye yamuyamba okuvaayo okitegeera kati ogwawe bamukubye kyova Hildaman yete bamukubye abantu okujjula ku cricket ovo kitegeeza ki ebunye kololo kitegeeza ki eri abantu ku side eyo owamu kitegeeza buwanguzi nti abantu tebakyawulirira mu ebyo era kyalaze nti abantu beeyongedde okwagala Musuuza regardless era ne kiraga n'omuyimbi nti weetegeka obulungi osobola okufuna abantu nti Eddie Kenzo amaze emyezi nga 6 ng'ategeka sheeyo nti okukubirira ku bulira bino twalabye wa Binimani ate afunye yadde omulema bye bireetera abantu obutafuna abantu nti Musuuza yadde ne build up to the concert osegeera nga nnungi ayinamuko kasente tombuuza yakajjewa nange simanyi naye gwe kyolina omanya abantu baze mu show okitegedde just production yatute milioni nga 12 production yatudde bakwera abantu balabyemu ebirumira with that fake sound ya gundi musajja woyo gwe mujubise nnyo ani Steve Gini ebyo tebibulamu mu production yenna muino beramu hiccups okitegera nti however much people were expecting the best naye tekyasobodde kubaawo naye omukulu yayimbye na performinga bulungi navaayo ate n'alaga One Love eri Dr. Jose Chameleone n'ajjamu essaati n'atulaga nti gwanga ate concert eyo by the way yatulaze kyekiddako mu music industry nti enkokola tezikyasoboka muganda wange ogenda kuddeyo ewuwe makinde weefumbe nti mpala na muyimbi booti ne booti nga bo ate bakola ki nti Musa abantu abanene bebekulu Chameleone bakozeseza concert eno okwongera okudimininga bana abayimbi level y'aba gravity because singa olaba Chameleone yamma gundi gravity yakaba ngekimukabya abantu abo banene we batuuse ku musajja mukulu Kenzo ne bamuwesa drop kajanja nali njogera nagimuwesa kajanja Chameleone nagimuwesa kajanja nali njogerako ne Chameleone kulwokunaawo ku Torino n'agamba nti tagenda kuyimba ku show ya Binimani eyaliwo enkeero olw'ensonga ba promoter ba show ya Binimani yababuuza Chameleone aliwa ngajja otegeera
ne bateekawo embeera ne bagamba Binman wanaabeera nnyo ne Chameleone ekintu kyaffe kigenda kuyiika n'agamba sigenda gendayo ku show ku Lwokutaano naye ngende mbeere naye wano ku gavana muteekeko amaanyi era walabye wano ku gavana yazze n'ateekawo embeera omusajja n'ava ne mu VIP gye yabadde atudde n'ajja mu DJ's box ewali Chameleone osegeera kati kituzaayo ku Chameleone kyayogera ku Kenzo we nali nnyumyamu yeera ngamba Ssemwanga Kenzo eno omulaba yafiirwako baganda be kati fate baganda be saawa zino anti ulira ye yakyogereddemu ekyo nti ebiseera embeera yabaddewo omusajja ate bagenda okufa nga Chameleone aliwa bweru kati n'akireeta agamba kati fa abaliwo n'ekinsanyusa ku muvubuka ono azze yeeyubula tali kale alina ebintu byakola ebyemuyisaawo nga nange wenina ebyempisaawo naye wukiza okke kati gende tumusapooti era genda nyimbe n'akoonamu essaawa ezo era wamulaye ng'ayimbye ng'ali smart kirekawo bana musajja wange Gravity yakaaba nali mmanyi yanga generation yonna egenda kubeera mabegawe yatuuka n'okuwa kenze namba n'abanga agigaana naganze siribira bya namba zenimira ngundi yange anti kenze akuze by the way kenze akuze ekisookera ddala ekimukuzizza mugagga ekyokubiri tolina kyogenda mugamba abayimbi abaliwo temulina bye mugenda kukola byatakoze alinnye ennyonyi buli mukyala gwabadde naye gwayadde ayagala amukuttemu azadde abaana osegeera kati tolina kyogenda mugamba kipya kati kyovolawo omutuusamu ebyo nagamba no ate by the way show ya Joe ya Saturday bulijjo tunoonya omuyimbi asobola okompitinga n'abantu ku Africa osegeera Kenzo yakutte n'aleeta Harmonize n'aleeta Mampi simaya Mati simaya Bahati otegeera n'aleeta Bruce Melody nti muganda nge ekyo kintu si kya bulijjo abantu the bigger picture is bonna ndabye gundi ezimwe Nigeria ETZ Uganda ni Eddie Kenzo simanyi yalese prime minister mu show kyandibadde kya bulijjo Simon singa aba abantu bajjidde ku boda baba alinnye eggaali buli omu yalinnye ennyonyi omu yasuze ku skies omulala ku mestiru tebasuze mu kikoni otegeera basuza mu 5-star hotels kidirani Idrisa Musuza Kenzo nti ate n'okubaleeta kikulaga wemba ndeese Harmonize Tanzania nina beesiseeyo wemba ndeese Bruce Melody abagizi bemba is the art industry so profitable to that extent anti kati muganda wange tojalinda ebeere profitable wano muganda wange kubanga sente akabadde mu show ya Kenzo kangi wano buli omu akolerera kalambo ke Idrisa Musuza tetumanyi biki bye yasinze okola show otegera kati gwo muyimbi olina omumanya nti ninawo assets ez'okusinga okola show ngeya Kenzo eyo tetujja tunulayo otegera kwa omuyimbi buli kyabanoonya kubeera wakabi otya mulimu abayimbi obamanyi bagenda ebweru ne beetunda ono n'atunda ebiwoowoolo ono n'asaddaaka maama we ng'ayagala kubeera wakabi ebyo byonna nebigenda tufe tebitukwatako twagala goolo nti oli wakabi ebyo tulibiraba ku nkomero mufunze show ya Kenzo wona wikise ebbiri ezisembyeyo abayimbi babadde nga abali mu kulonda Kenzo ge balonze okubeera president wa Wuma kuba tewali muyimbi atendo sinze Kenzo kitegeeza Kenzo bamulonze okuba president wa ebyo birala kiri political kati ogamba show ya Evans yali political buli muntu obutamuposting anti Evans show ya Gravity yali political Simon ne buli muyimbi yapostinze Kenzo kitegeeza agamba papa Simon waddeyo gwaba ate n'abayimbi batera nnyo okukola ki baagala nnyo etambula kati bino ebiseera mulimu abayimbi abakoze drop za Kenzo ng'omulayira ddala teyagimusabye nalabye Butcherman backstage nga yagala okuyimba wenakakkanidde mulimu drop ze nalaba ng'olayira ddala Kenzo tannamugampeereza drop nti abantu bafunye babukidde ekola ki ne bagamba eno yetambula naga nkwatayo ka video nkaweereze Kenzo naye ng'olayira ddala tekalina bawagizi be genda leeta naye nga sensi yakyo nti bali kwetambula otegeera abayimbi babuukira kitambula ssebo kati ku Evans ayinza okuba tebamubuukira olw'ensonga ate ne promote yali ategese ekivulu yabalumanga edda nga tabasasula Abitex otegeera Rema namakulu obutapostinga n'ataweereza na muwala waffe kujja ku show nalabyeyo yekayeka gundi oli omukulu yekayeka gundi empalana yakyo okutuuka ku ekyo empalana Saturday Rema abane emikolo kituufu abane emikolo kati ayinza okuba abadde n'omukolo ebujjo yensi abadde kimanyi nti ensonga eziriwo festival muwala wa Kenzo mukulu najja ne yeekulya n'ebifaananyi gwe n'ogaana okusindika onoomulala ate amaali bayinza n'obba sebunya musiraamu ate Saturday tubeerako nnyo ne zimawuledi kati ayinza okuba badde bagenze ku mawuledi somewhere n'atasobola ovuki kikkirizibwa si bwe kiri kikkirizibwa
Otegeera naye nga kyolina omanya mu interviews azaakola Rehema Namakula abadde ayagaliza abantu okujja ewa Kenzo. Otegeera ate era teri yamusabye ng'omulimu ogwokeddola ku Facebook ng'akubuuza Rehema waki teyayimbi nti esho si yakabi Rehema teyayimbi. Otegeera teri amukubuuzizza. Musa ku show gwe tolina kyewalabyewo kibi kikyamu. Of course wabeerawo obuzibu beeramu abantu abangi muganda wange ate buli omu ava from different walks of life tomanya buli omu neeyisa wabaawo obuzibu omulyango kwabaddeko commotion backstage buli omu yadde ayagala ng'ajja accessinga okitegeera abakanyama abo babe baani abo beetaaga okuddamu okubriefinga bamanyi bali dangerous sobola kuba ku radio but beetaaga okubriefinga naye they are becoming a harm ne stage yennyini yabadde overcrowded nti omuyimbi azze okuyimba olaba yeeno omuntu otegeera naye so far so good ebibaawo jukira yabadde first edition we are praying for better edition eddako Big Eye muganda wange ayagadde okulwanirayo musajja Big Eye yo by the way Big Eye on a serious note ayina okuvaayo ne yeetondera eggwanga Big Eye ayina ovaayo ku Facebook ku Instagram ku buli mukutu gwa social media ne yeetondera eggwanga nti omanyi lwaki Big Eye yasemba okutegeka show ndowooza myaka nga 15 emabega tomanyi buzibu bantu bwe bayita mu tegeka show simayo bamanyi ne police letter gye bagijja kati okujja show nti omusajja ategese ekivulu kye kimutwalidde ssente y'amaanyi n'obuteebaka ovuddeyo ku mbaga y'otandise okulwana otegeera kati ekyo kituzaayo eri entalo ze baatugambanga nti Eddie Kenzo Semaya yasasulanga ssente ku Star TV baleme kuzanya nnyimba za Big Eye kati Big Eye alinga yazze okwesasuza nti nange wanfiiriza kankulabye Musa Semwanga tusoke tubeere fair yes sebo Big Eye kye yakoze kisookera ddala okulwana kityamu naye nga nkunze saabayimbi tasobya wange sokoleke nkubuulire atajja sobeza ku concert saabayimbi leka nkubulire kyatuusewo Musa Semwanga Big oludde okulya ku mmere oludde okulya piraawo bakuletedde piraawo awooma oba okyamulya bw'oti owoomerwa ng'olya jasikayo lusaniya okola otya wobago sokolindeko katini okola otya abantu bakola ki Katonda amugjeeko akagundi agikubye azibani material azza abantu bamukubidde enduulu bakoze bwe bati gwe dijje musquatching omugjeyo kale mugjeyo naye gwe omugirayo sokolindeko omugirayo ku luyimba lwa mulala jake ebyuma bamugjeeko microphone nesi kuteeka oluyimba bulala omanye ekyaleeta olutalo lwa Kamiri ne Bobby nkikubulire sikijjukira olutalo lwa Kamiri ne Bobby okimanye ekyaluleeta Bobby Wine ng'alina tune ye bajita akagoma kana akagoma kalulendera wa ali amuganda wange kugundi kusawa ya Queen ya wola bawa waliwo promotion yekutte ane Kamiri yagine ye mama mia yeriko ona akubye iye kutte nga bola bazibani material wegenda wagulu abachi ali ku stage ayimba Kamiri naisawo open roof ye Nijja n'agikuba abantu badduka okuva ku stage eri ku Bobby Wine ne badde Bobby Wine yagivuga okuva mpaka bebe kulu mwana kakyaliko kamanyidde kakozebwe kati nebwe kati nkubye ebyo nabyo yogedde bituulira ku muyimbi anti nja nsonga Big Eye first of all Big Eye excitement yabaddewo naye omuntu yenna omuyimbi omugezi bazze bakuba obucupa oli excited olabye abantu gikozese nga chance okigeera ate toyonoona bwonoonyi Musa ne bakanyama bangi kanyama ensobi eriemu muze bakanyama 15 kwongera insa era banange simanyi Big Eye abantu badde bamuwadde second chance nadda mu kuyiwa ekyo baziyita manda mu mbugo okigeera nadda mu kulwanira ku show y'omusajja era simanyi Kenzo ku ntondo zemanyi zaalina oba nasonyiwa Big Eye kwa already PR yasoso yita muno okusinga n'ekyambalo kye yazayambadde nti ayambadde green amasa twagenza olaba blogger bagamba Big Eye alwanyi oshege ofunye omukisa abantu bulijjo bakuba obucupa Musa badijje bayige omuyimbi no respect nti oluyimba lwe lukubaga omutera nze nkuwadde just kyaleta lutalo lwa Kamiri na Bobby olunaku lweggulu wabadde ogo bayita stage manager era amateeka gabadde nti buli muyimbi because of time ayina oyimba ennyimba 2 ekitono nnyo abayina ezakabi 3 okyegera kyovula pia pounds yaze essaawa emu ey'olweggulo yayimbye 8 ku makya okyegera 8 ku makya nga tugenda lya ddaako lwe yayimbye yaze essaawa emu ebedde ali wali bw'ati kati stage manager wa show nze nkubulidde buulizi enjala ekuluma bakuwadde kapirawo kawo ebyo nabituufu oli kapirawo kali olina jja nti asikawo lusaniya ebyo byonna bituufu naye Big Eye kasolo nze nkyogera sikirumamu alina okwetondera eggwanga
Okisegeera kati B2C okubona ko babonye mu ndongo buli kimu bakina ati bamuyina ku paper. Trust me, bamuyina ku paper. Jukira bo bayimbi ate be managinga yadde eno kabayambako, which is different from Azawi. I know Linda order kati Azawi ne waba ina kyalowooza nti after the show twandikoze kino ne bagenda ku books what next after the show. Atade EP, atade album bajita King Kong. Then mukwano gwange wamuyo Girisoni. Achali mutuwa ya anyali nene. What about Winifred Nakanwaji? Winifred Nakanwaji yesimanyi. Na ekyo ino mmanya nti ye ate kyamutaasa kiri kimu mawulire nti ate yakikuba n'akibalekera yakibateera kati atudde wali omanyi Queen w'abeera abatunuulira ati. However, it won't last for long. Abantu bagenda kubuuza kyekiddako lwakwate naye alina ekisima alinga abo wateera wonna abantu audience mwero kambi nti ate ye eva amawulire ge geekola gokka walabye age make-up tujja bba tuli awo oba agula emmotoka empya oba ayingira ennyumba kwegamba ebintu bye bitambulira awo. Nalabye Ronnie Stamina namulabye mu ndongo agezza ate tava ku mbizi Ronnie Stamina bujamani ali bonna kati abakoze drop ne batayimba ngani banji wizo manizo yakoze drop teyayimbye mulimu ne Zigidio bayakola abantu bangi bakola drop bambi naye Kenza ate ensobi gye yakolamu butazipostinga obooza layi naye mulimu drop nga yali tazeeta kati ngeyani nga yali tazeeta nga tezigenda leeta abantu ngeyani tuweeyo kumanya ssebo wagwa obamanyi bulungi buli ayina eyakola drop nga Kenzo teyagipostinga yali teyeetaaga neya New York teyagipostinga kyokka New York yali muyimbiwo New York yavaayo n'ayogera eby'ensimati nadde Wairini Kuruga yafuna omusamo w'omugirimani omusamo wa Musase Mwanga wiki eno kwano gw'abangi omuyimbi gwe bayita Grace Khan banange tali kiddira banange simawo bagwagenda okuzaala gwagenda okuzzaako ali mu postinga naye lwaki abantu babeera n'ettima bwe lityo nze naye ng'omwana mulungi omuntu oba mutumira princess w'ebusoga ssebo eba beauty in one picture ekisookera ddala sijja kuwagira era nvumirira ne safe kuvumirira oyo yenna yavumye omwana wa Grace Khan naye ate era nenziramu okugamba abantu mwenna baserebu muga Katonda muggulu social media ejjudde abantu abali heartless. If you cannot contain togezanga kukuteekayo bbaawo mukazi wo oba omwana wo. Grace Khan yagudde mu mbi za tiimu Rema. Tiabana Rema yetegese nakola buli kimu okugatterya Amuzo okwenda ne bigattawo kati gwo kyali kabadi koli agatta Amuza byayenda n'ekimali kiri ekimutwala mpaka mu State House ekyo gwode abigadde gwate gwe naawe oleeta ebibyo biteeke naye Simon Grace Khan talina buzibu okufaananako omuzadde yenna nti amazaalibwa g'omwana we obeera happy ne mwetaamu omwana yamututte ne ku photoshoot ewa Dreamax yakuba bavinke ebifaananyi yakubye gundi is a professional photographer wabaye ye photographer yakuyetagagwa naye nga Grace Khan yamumidde omwana ye kiri nnyo waba atuse n'okugamba nti omwana alinga walimpa nti taata walinga Kididi Kididi omumanyi yakakasizza taata mu mugundi mulangira w'ebusoga ate of course fena tumanyi Prince Omar musada zala Prince Omar bagamba gundi ya Grace Khan bagende ku DNA akyaganye kati waki omwana musibako nga yamala naye ekisajja ekyo nakyo Prince Omar ekyo nga kyamala n'ekizadde kigenda bakiraba mu ngundi mu kazigo k'omuwala kikukuta ng'agenze bakuyita kumenya Semwanga Musa Simon no mu kibuga Grace Khan twongera okubuzako but every situation artist ye na yandi gikozesezza okuyitawo na atete yetu muikiriza nato oluyimba lwaki gozanyisa banna Uganda sebo baba bali kukiri bate bali ku nnyimba zo sebo baba bali kukiri Muganda wange eye bansobi akavuyo kali mwaba abaana babandi aba abapya tebayina kye bayiga ku nsobi zaba kusaasira ensobi zaba molini nantume ba stations ze bakola oba olabera waliwo olutalu mukyala mukulu no Mary Bata Bata mukyala mukulu gwe bayita ani kemisera agenda afuna obuzibu awo engeri gye bamusamba musimanya luna asambye gundi ebizibu yafunaawo ono najja okuyamba wajja okuyamba omusajja tono abadde bamushengeni omusajja n'atwala mu gundi kati onenya musajja onenyani
abasajja tebanenyezebwa ssebo kweyemba ng'oliranye omulire naye gwe kemisero omanyi bwafaanana Simon tusooke kyefukamiza omanyi wekifaanana kyo nga naye Mary Bata naye yakwatamuko n'afuukamu abazunguzungu ng'omanyi kemisera kati kiringa kukayanira mu gundi musajjawo ng'akutte mu Caritas Kariyo omanyi bwafaanana Caritas Kariyo wadde yali mu US naye omanyi bwafaanana mubuze Mayinja oba Aruna Mubiru omanyi bwafaanana nti naawe omutunulako oti n'ogamba ezo ensobi ezalogesalogesa bali be basikira mu gundi yaabwe ey'endongo anti kati Simon buli omu aba n'ebizibu bye ebiseera ebisinga abayimbi naddala abakyala nga talina management wafunamu omusajja alinamu kasente abalowooza kyekimuyisaawo ate naye tomunenya kati already oli ali struggling musically financially anoonya muntu amukolera video yaziga fix yabugadde nga 10 amufunye akole ki okitegeera nti byonna gye biggwera oba olina okukola kyokka ekyewuunyisa nti ate kakati ajja Aruna Mubiru yatudde mu gundi mu meeting ezibatabagala kyokka nga ono Mary Bata yakikola kulumya Aruna Mubiru gamba mumulaba kyeyakola kati yatudde mu gundi agamba nnaye mugenda kwettira bwereere ate gye binaggwera omanyi meeting ezo gye biggwera era okubaako ng'ofunziza nga azzeemu kugundize moli tomufaako nga wokoonakoonako booti gye kiggwera nga tubizzeemu Ronald Mayinja ebyesi birungi ebyani Ronald Mayinja amawulire agali ku Ronald Mayinja Ronald Mayinja yagala kukita genda kubomba ate mulaba ne tiimu emuke Ronald Mayinja yagala kugenda kubomba era kigambibwa omukazi ye yasooka Aisha yasooka omanyi Ronald Mayinja y'omu ku bali oba nkugambe endongo beetamye ennyo abantu bamukubye because of politics bakubye Mayinja oyo ne bakuba Mayinja ne bakuba Mayinja nange nentuka nga mpulira yekubyamuko Musa Mayinja yali yafuna ogundi ng'ayagala genda kwesimbawo egomba wamulaba ku waliwo meeting agamba principal musajja mubi yatunda kadi yange yagitunda omusajja yali yasinga eri hoteli ye gye bayita Roma Hotel wasinga Roma Hotel yalina ogundi bwe yali yazimba ezana ennyumba zeezo nebazitwala omukazi yali yanoba oyo Aisha Pastor Bugembe yamukomyawo n'akasente ke yavumirako gundi Bobi Wine yako muzeeyi akalulu sente ezo nti zaalimu babulooka n'ekyamuyamba n'anunula ennyumba kati atuuse buli kimu akikoze peace for all for peace agezzaako okukomyawo nti bandi misa kikubayimiridde agikubye naye n'agaanira ddala kati bayirayo ekiddako kyekyo kati ekiddako ne waagenda mu sawuna ze Makindye takyazibeeramu emmere takyasobola kulya mmere abadde gyagenda tasobolayo muzeeyi takyalabika muzeeyi teyamuwa mulimu buli kimu kiganye alina kugenda Bungereza gundi yali mumukolera ku buli kimu kinene ne Dolini Mutibo omukazi yamusookayo Mayinja ndooza agenda Bungereza eyo gyagendo era woddamu mulaba nga bamutimbye ku show ne Bungereza manya akoze byarabadaba woddamu okumulaba naye agenza okubomba nga seba ataddeko ettama Mayinja oyinza omusaala n'omuyitako seba ettama liringa liryo seba Mayinja ettama yenna kwegamba mulabi yaddala nga alhamdulillah Mayinja abo baakuba yandigumye kino kisusse mugalagano maanyi g'abantu nese abantu nga basinga emitwe emikalu mu kustruggle bayinza okutegeera nti asula wano ne bamukimawo ati kati watuuka eri alina bbeera kulayinga lo naye obuzibu ayinza otutuuka eyo n'ateyagala ategekeyo ebivulumuze eyo akalulu concert mu Boston kati awaba awombi naye tuuka eri omaye nti nzize ku nnaku yange ngenda kukola kino ne bwe kiti unsirika ekyo kyayiika okitegeera kyayiika Mayinja ku sente ze yafuna mu ndongo yandibadde abomba ate buli mmotoka yagivuga buli mukyala n'amufuna oyo Mayinja yakuba endongo nkugambye tolaba nti eyo Eagles yalina abasajja bajofule lutaya ba misati basekamate simanyi bakusaasira baani naye nga batimba nti batimbye bweyogerere bagamba Bamayinja bajja tuli ku bunkenke ebiseera ebyo Bamayinja bajja tuli ku bunkenke naye ng'okutwaliza awamu tumwagaliza mirembe naye politics ye muganda ngo muyimbi omugeze essaawa zino beera Newton kuba ne wonoogamba nti owaayi ndi ku sayidi y'abantu abeeri bajja kukuba wonoga nti ndi ku sayidi y'abantu eri mu struggle ku ground oba oweni woba toyina woolidde toyina toteeka mutwegwa ate nga olidde ziri ezigenda okusobozesa okuba naye waliwo alya n'atalabisa kuba woolya sayidi eri mu yero balina okukulabisa otegeera kati ate eno yo wansi eno ku muntu wa wansi nayo bakulabisa so principal alina okuwanika
muntu ono naye yegasse ono comrade in the struggle naye ate munaye wobeera omugumiikiriza buli kimu kibeera vinka sebo kati alina akabina kwe kalina akaddala bulo kyomanya ate buli muyimbi katooza Grace Kani takaagala Bukedde fama embutikizi musajja waffe gwe bayita Sakozi yattadde dda muganda wange ku Gospel Live musajja w'amaanyi nnyo Sakozi teyambulidde America yangamba yakuwaayo ebitaano byange ebya doolo bireete naye tewatuusa ebyaddala bikyali mu UR birthday ya mwana muwala gwe bayita ani Shiba azaalibwa November nga 11 1989 kitegeeza alina emyaka nga 33 ekyemyaka kyo tukiveeko ate ku lwaki kwatuwuliriza ndyagadde okumanya nze ndi muwagizi wa Shiba naye alina emyaka emeka kati waba azaalibwa 1989 ali ku fulo yeegi ekyemyaka akiveeko ku lwaki kyogamba Nwaji asinga Shiba Nwaji muto ku Shiba naye nga birthday yabadde Shiba kutuseemu nnyo akooye sho ate munange si byashonga ovudde ku byaki Shiba ono wa TV owaki ne Shiba ono yennyini akutuseemu nnyo kikkirizibwa kuba muganda wange okutwaliza wamu nze nga bwe nsuubira Shiba state gy'alimu essaawa zino akkirizibwa okukoowamu kiki kwakati management alina management empya mulimu kyolina omanya ebitatambula bulungi n'ebitambula obulungi kwegamba pressure yamuliko luli kati ate yeeyongedde kwa luli yatuulanga bw'ati n'abeera mu make-up n'abeera mu challenges ze naye kati alina okwenyigiramu batuyisa wano dirisa oliwa olugoye lwange Kamara oliwo nkole make-up Kathe onoozina ssaawa mmeka kati ali much involved mu bitambula around her otegeera nekirala concert emuwuuba alina nnoonya abateekamu ssente kyannema otegeera kigenda kukolebwa kitya wabula nze musabira buwanguzi ku lwokubiri mulina mu bukedde butya wano ku bukedde fama emotics ku lwokubiri Shiba agenda kujja wano n'oz'okuwosa enkya byonna tugenda kuba tubyogerako enkutuka ye gyakutuseemu puresha eva kuki byonna takyava nawagundi wa Spice agenda n'anywa amata oyo giba wa Spice aga promotion ago wallahi omu kubanywa amata ga Spice aga promotion n'egundi kati otegeeza ki Spice uwe tosobola kukyalayo n'otanywa ati kati gwengeri gyokyogeddemu olinga ekimuleeta kunywa amata naye nga by the way Spice yalabiseko ku birthday ye yabaddeko kusinga bakyala nalabyeyo Karo Nantongo Anika Nsime Bettina ono wa NTV ani omulala awo Spice Dana Abbas Kaijuka amukolera ebiteeteeyi kwegamba kwabadde kunyumiro gwabadde masani teyaluddewo nnyo okkolagana ne Spice okwatagana kuba yasooka n'ateekawo beef eyo Spice n'awanika andi nze kyenzijukira beef eyo eyali agiwomamu omutwe yali Jeff Kiwanuka kati we yavaawo kuba ye Jeff amanyi buli kimu wakizannya kya beef akimanyi engeri bwakizannyamu kati we yavaawo bano script nebagejjako badiriisa ne bagaa kati kyekiddako kuba oli yatandikanga ekintu ng'amanyi gye kiggwera kati yavaawo n'akibalekera ne bagaa tetujja bisobola gendako ku EPM Munyonyo otegeera tandika obutava ku gundi ku Spice Empire webale nnyo naye Spice aleesa amaanyi nalabye atandise okukola engoye bagiyita Spice Collection najingamba Spice Collection ne keki azikola kawala kafumbi kalungi kalina n'oligundi Anis Boyle oyo omufumbi w'enkoko amanyi okufumba enkoko omuganda oyo gundi pulima waliwo omweru gwatera obeeramu ennyo mu sinaapu Spice Dana basinapinga nnyo nga bali ewaka mweru wali awo mu kyotala mulungi nga singategeera Spice nze ndi muganda wo siri mufumbo naye collection oyagala koleko oyagala bakazi beeru oyagala nnyo Black Beauty kati abeeru batulekere biidhinira bukedde fama embuti kizisemwanga musasa imamune n'omukibuga tukwate ku masimu eyokubiri eba y'amasimu kyobuuza kyetukuddamu twabuuzako bakyali baffe abali muganda wange ku kigalaji awe makindi mbayimbi muli bamaanyi nnyo tubuuza ku baganda baffe bakatale yandikando nimbuuza ku mukwano gwange kaka tulina oluyimba olupya olwa Ellen Lukoma onkwatamu big massive tune ogenda mu luyimba luno akakasiza nti kaka yakwatamu bukedde radio yaffe question Diamond Platinum Netimayo mu Nigeria yasinga okuba show wano mu ggwanga Diamond Platinum Netimaya ani yasinga okuba show bukedde wasiibye otya ndongera ku mucha kyengwanga wakiri ekibuuzo
kitambula kuva manager babiri wa Manga asooka wano manager ne and event China bayimbi batya bali kuki and events ne manager Derek batya bukedde ready yaffe oyo mutamuzuko ngali kibuuze njagala mumulage koko finga yafa oba koko finga yafa lwaki omutta amangu bwotyo bukedde oyaga twala Range Rover ye wandise alaikum salam ono majenga muzamiro kazo bwekiri kakati mboza omumbejja Sheira nva nnungi omumbejja yaddawa ogamba tane musasemu tuli wano bango moto number 1 katalea nkana yep kembuza njagala mumbulire y'abayindi ono mu Uganda nga yagama akuba hiti wayagalira kubanga baitooza bobo we nayazi kubera ku bisenge bbi omusajja ali mu kutusetinga ono embutikizi sebo abaana bano wangi sebo owange webale kuwuliriza ali bulungi kiri kitya iye kakati ekibuzo kyembuuza egakumpulya abayimbi banna abasinga obunene wano mu ggwanga Uganda abayimbi banna abasinga obunene mu saizi muki mu kuyimba mbadde nda kutandikirawo mu saizi embutikizi Tamale afaaki n'ebizonto Dr. Tiamale n'ebizonto afaaki bukedde osasemwanga iye sebo kirwa polani gwangamba Aimoni Maseruka sebo Gambodya ndikiriya ekabonge beni mbeera musolo mu Gomba bagamba batya abantu bafa bali ebuwemula abantu webuwemula tebava ku mbodi ate bali mu kikoko omwo ab'ekikoko nabo gye bali jamu akateeteeyi abantu weebuteeteeyi nabo kwe bali bagambe tubaagala nnyo ab'emisongole bwe bali abantu b'emisongole byalo byonna nga bikanga yesebo Kyeyo byalo by'eggomba ngogambye Ronald Mayinja Mayinja n'engamba bannaye Jessica Kyokongola kituufu ekibuuzo mu ggwanga Uganda njagala opeyo ku bayimbi bataano abasinga akasente bataano abasinga akasente tugende n'ebyo musa this time tutandikire n'abayimbi abataano abasinga akasente bataano yo otegeera otya nti ono muyimbi alina ssente kyekibuuzo ekisookera ddala ku bintu bye balina ebintu ebigaggawaza ebifula omuntu omugagga mikwano assets mikwano naki ekirala osakozesebo ebirala basobola okubikwekakweka naye ekyo kimala kati awo tutandikiddewa ani yali atulazeko ku assets ez'akabi principal tatudde baba principal yetu mujje namu mu bayimbi kuba kakati n'olusekerwe levondala n'olusekerwa principal ne kale n'emirimu gye levondala newa kwa kizibu nnyo okumujja mu bayimbi wonobo wakamujjamu ate kolabo ne Nubianiri oba oli awo tomanyi kikapu gye Amsterdam oba oli awo tomanyi kigundi kye yakozebwa oba oli awo nti Amadi Vehicle egula sente bweziti ne bweziti yegula ennyumba ya gundi omulago tuyinza okugoberegezaawo ajja beera Misa Kisemakula wa Papa's Sport naye tali bubi kabe muganda waffe Geoffrey Lutaya naye ali silently rich ni Moses Sali ne Chameleon because kubona Chameleon alina property mu USA buli omwaji manyi property yo muganda nge toyina bwogiteeka walala kati ng'ogyeko principal byaddala goyinza okuzzaako Jose Chameleon owokusatu alina kuba yakubye festival ne musuze yakubye festival zaziyina silent firwakwe ayina we yeetebera n'enkakasa nti mugagga yali ayanjula omugagga Umaru owa UK Mall n'agamba ono ku buli kintu kyenguza ayinako ssente nemmanya nti biringa ebintu 10,000 era oba olaba eggulo eyabadde ku mulyango mukwata ssente yabadde Umaru Katongole Umaru Katongolo wa UK Mall n'omugagga wa discount hardware twakashaka kitegere oba kati ndozo bo kitegeera atudde ku kibuuzo kyawo kya Dr. Tiamale ndoza abadde bayisawo show yaabwe abantu bazze Sona Ben mbazira tone Dubai bakoze batya so far so good okusinziira ku information gye twakafuna bakoledde ddala
esho bagikubidde ddala era abantu beeyongedde okubaagala in fact babongeddemu shendala olwaleero extra noze eri Abu Dhabi bayitayo mu kasepiki gye bagenda okuba n'omuyimbi Alan Tonix ali eyo naye yayingidde Dubai ne DJ Mark big four artists kino bakitubuuzize emyaka gye tumaze kasensero abayimbi abano osobola otwala aba Gravity oba n'otwala abaliwo kwa buli omu kati alina listi ye Gravity alina Kenzo n'abeera ne David Utalo n'abeera ne Sahabani ne wabaawo n'abantu bwe balina muntu waliwo musajja mukulu botasobola ruling out until further notice bebe kulu chameleon tosobola majja ku list nekizibu nnyo okwogera ku list notayogera ku Kenzo notayogera ku Lutalo ate kati Kenzo obuzibu bwakoze show bawedde omulabi yaddala nti agwana okubeera ekitegedde atuwuliriza omuyimbi akuba hit wayagalira akukali kagambo ka Munuji nkuba hit wenjagalira simayi kati ali kuki naye nga akali kagambo ke era nga buli wola awaata owulira nga atadde oluyimba ne lufuuka eŋŋombo osegera naye atukuba hit wayagalira so far hiti kye oluyimba oluyiseemu nga lukuba ku radio lukuba mu makirabu lukuba ku social media nga lukuba buli wamu ku social media lw'amaanyi mu kirabu lw'amaanyi ku radio lw'amaanyi ng'oli akikola buli lwayagala naye omuyimbi muzibu kwa bonna bonna baayogedde mubaamu ata leero ne wayita emyezi n'ata ne kigaana nti okuta hit muganda nga oluusi ndowooza tegaba n'amaanyi ga muyimbi naye yeesanga akoze eki naye abadde bagezezzaako waliwo Kenza we yateerawo we yabeerera mu bizibu awo naye ng'owulira ekipushing ennyimba ezo okubeera ez'akabi bizibu the message behind the songs okitegeera naye nga Dax Katero yesimanyi gyali muganda nga ategeka obuvulu bwe mukyala bangamba agenda alimma Golodi mubende eyo mu Golodi gyali eyo alinawo akaduuka akaliraanye abava okusima Golodi balinawo ku olosero ye ey'ebintu Shiranva Nungi ali Mbuuji Shiranva Nungi nakawere ali Mbuuji yakola n'obuuji yakazala abalongo yakola church side zeyo Kachiri era kigambibwa yamuwa ettaka mukwano gwennyonnyo era ndoze mukwano gwa bamusapootinga nga bakyali mu ndongo naye nga Nnaalongo era yakubwa n'embaga yakuwa embaga omusajja tamanyikibwa gwe yakutalina linnya gwe yakuba embaga seguya mumanyi Josephat alina gwatamanyi amanyikibwa omumanyanga omuntu naye si walinnya nga twali tumusuubira nga tugamba alina okukola bwati ne bwati Koko Finger tannafa mwali twala alina mu mataka kati alina hoteri gyatunda eri Kawukwe agitunda bilioni 15 nga iye bagimukwasa hoteri eri Kawukwe kati akola bwa buloka Manager Derek ne and events Manager Derek yafuka MP nakola ne radio endonge nayamba mikwano gye oba olaba show ya Lutalo ya Gondi ya Lutalo ya Jirimu show ya Spice yomu kubagiri emabega yomu kubali ku Grenade emabega and events yatandika kubanga mutegesi wabivulu atera ne Jenosale namuwa omulimu endonge eringe yali emutemwetamyemu wabula ino muyimbi ogwe bayita Gondi omuyimbi ogwe bayita Brand Ways Brian Ways Brian Ways beta wanti and events ali nnyo busy kape kati ng'omuyimbi ayagala bivu kati n'omuyimbi n'addamu kemabega n'atandika okukola graphics y'omu ku bayimbi abasinga okukola graphics Kampala era yankolera ezo zolaba eza Kamedo era omulaba muganda wange y'omuyimbi atatambula kiro abeera waka ku computer nga akuba bi graphics byo kujjawo nga alina ekivu yajja n'ajjawo Gondi omusajja waffe Trajes yali old school nnyo naye ate ne ku biseera bye yali wakabi the same applies to witi yes bo bonna baali bakabi Timaya kibuuzo ekyo Timaya ne Diamond so far Diamond yakasinga okujja wano emirundi Timaya naye yasooka okujja tekyamutambulira bulungi Timaya yasooka kujja ku mulembe gwa Sudi Lukwago Sudi Entertainment ne Club Fest yasooka okujja yakuba gundi Jinja agisiza ddala bulungi ne Club Fest wembaseera bidde ono yajja mu KCC Carnival najja ne wamwani yasooka okujja ku Carnival nga byayimba tetubitegeera ebiseera